ng'ensonga zebitereke by'ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 9 eziteeberezebwa okuba nga zajjira ku nnyonyi eyali ereeta kuno ensimbi zikyali mu kunoonyerezebwako palamenti. Abakulira ekitongole kya Financial Intelligence Authority nabo bazoogeddeko. Wandera Samuel Were omu ku bakungu b'ekitongole kino agamba nti kitufu ensonga zino baziwuliddeko wabula tekinnakakasibwa nti ebitereke bino byali bya nsimbi. Tebana ku investigatinga nti ssente zaabula naffe nga Financial Intelligence tukyalinze tulabe investigation ejja kubanga evuddeyo era bajja kubanga beetaaga obuyambi bwaffe okutunula ku financial flows endala. Bwe batyo bategeezezza nti okunoonyereza palamenti kweriko bwe kuggwa ne kizuulibwa nga ebitereke byali bya nsimbi wano we bajja okuyingirirawo bakole ogwabwe nga bakolaganira wamu n'ebitongole ebivunanyizibwa ku kulondoola ensimbi mu mawanga amalala. So once we establish the fact that these people have actually used the financial system or that they have put their money in the financial system of any jurisdiction, then we have the powers to request these other financial intelligence units to assist in freezing those assets. Bano okwogera bino basinzidde mu disitulikiti ya Arua mu kufundikira kaweefube bwe batandika ow'okutalaga disitulikiti z'eggwanga ez'enjawulo okusomesa abantu akabi akali mu kutambuza ssente y'ekibi. Omusomo guno gwetabiddwamu abakuumaddembe, abakulembeze ba Arua ku mitendera egy'enjawulo, abakozi mu bitongole ebikola ku kutambuza ssente n'abalala. Okusinziira ku b'obuyinza mu Arua, Christopher Baruhagare aduumira poliisi mu kitundu kino, omuze gw'okutambuza ssente y'ekibi gulabika nga gubadde ku mwanjo wabula ekyennaku bangi babadde tebakimanyi. That the 80% of the crimes we register like in this region are as a result of ignorance. And when police or other stakeholders call for security meetings, people tend to remain in their shops and they don't want to attend such security meetings. Ate bo abakulembeze abalala beemulugunyizza ku bitongole ebitambuza ensimbi bye bagamba nti biyitiridde okubanyaga nga muno mwe mubadde Bbanka, Western Union n'endala nga kuno bagasseeko n'amakampuni agalimba abantu nga bwe baliko bye bawangudde olwo ne gababba. Here somebody has lost 100 million, another one has lost 50 because he was keeping money at home and the robbers have attacked him. Cyber crime is really very common everywhere. That you have won money here, you pay this, you disclose your account number. Many people are suffering, even as we talk now, people are really getting suffering from these people. Bano wabula basiimye omusomo guno gwe bagamba nti kati gubazibudde amaaso era bwe batyo beeyamye nga bwe bagenda okukolaganira awamu n'ekitongole kino. Wandera ayogedde ku bivudde mu disitulikiti ez'enjawulo ze basobodde okutalaga mu kitundu kyabwe kino ekisooka. Era tulabye nti abantu baagadde nnyo okusomesa kwaffe kwe tubayisizaamu era ne bakkiriza nti obumenyi bw'amateeka buno mwe buli. Bingi bizze binokolwayo ng'ebiyitirwamu okutambuza ssente y'ekibi era ku mulundi guno ekyokukusa abantu nakyo kigattiddwa ku ebyo ssaako obulyake obukudde ejjembe mu ggwanga. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukulumu.